Nzize ate mu lugambo eka soke tumalirize ba eyo ompeza bweza message waliwo 012 eyeyo just mpeza WhatsApp message njagala 10 bokka kakati soko mpe pressure ya Aziz jo Aziz yatongoza strings of love cutters of Arabic side Hesive and Platinum Wellness Spa tulumba Serena tulumba Serena mugenda kulaba kakati bino simanya ate ya sound nzenga bwalaba nti ate kati mwabagala sound tumimbi alaluka bulungi ayambadde bulungi omwana ayimba lukoba kulukoba mutudde wali bya kigagga agenda kujja n'ekirevu kye kikyala kye tukisse wali ayina Azizi tomanyi mukyala we Azizi teyawukana n'omukyala ayina ekikyala ekipya mama w'abaana mama w'abaana nga bayawukana dda ine iseyimo bayawukana nga bayamukola binga tebateŋŋananga covid tabasanga bonna omukazi yagenda kukola ewa Azizi ate omukazi agende ku kyeyo bayawula era emumulabe temusalako bigambo is single nenozo omukwano bayina mungi bagukola ne gugwayo nga tebakyalina kibazzaako Azizi bamusibiranga mu nnyumba teri kuyimba wafi yabipa kyokoze Stream Live yomukuba partners omulimu gwaffe twatandika dda production twamutandika dda era obulango bunch esooka yawedde dda then ku nsonga endala ya Arabic Style Adhesive of course ye brand ambassador waffe nze mu company ndi PRO era tugenda kutambula naye kuba tutambudde naye nga muganda wange Jackster bwagambye nti oluyimba nkumira omukwano lwamufunira girlfriend oluyimba olwo nalufumya siriiwo nalulizinga nga leero ngenkera waalo ngenda Japan nga kano kagayi ke kantutte kano ke kantwale Japan so naliyo emyezi 3 nga ndi Japan alina omukwano ali related eri music wange ekyo kitokusaagala kiwakanya abantu badde nga bangi nga baŋŋamba Azizi tukolereyo concert kuba abasemba okulaba show zange zaali 2 zonna zaali ku katikati restaurant eyasooka yali wampi in fact zaali 3 nti okuva olwo ebbanga libadde eggwanvu nga sikolangayo concert nene tugenda kugiddamu kugikola leero ngenda kuza omwezi 4 ku Serena Hotel so njagala okuyita bafanzi bange abantu abawagira music omulungi mwenna mujje mbayimbiremu ebintu bigenda kubeera birungi saagala kubalimba kubanga bandi gyengenda okukola nayo yemu ku bandi esinga mu Uganda mukikubeereko mugalo ekyo bakabindi wakabisobo tubeera nga ffenna tugatta emitwe egyo kigenda kubeera kyamaanyi nnyo okuyingira zigenda kubeera emitwalo 15 aliba emitwalo 10 entebe emeeza milioni 3 egenda kubeerako abantu 8 nga kuliko ebyokulya n'ebyokunywa nga tutandika kariya zaffe mpolampola buli muntu abeera n'ekigendererwa kye kyabeera ayagala but nze mu kutandika music ebyabashuga misa bitunulira nnyo nyinza okuba nga ndi bwe nti lwakuba nze seetanira nnyo baki bashuga mami mukye nafunamu kariya yange nafunamu omukyala ne tuzaala abaana abalungi era gye bali bashuga mami siri nnyo faani waabwe nze ogambye emyaka 13 twatandika ne Eddie Kenzo of course twali ba mukwano bingi bitwagezaako okuyita mu fembi but sometimes buli olutambula